Disitulikiti ewedde gye yaggweredde nga gavumenti ya Uganda yakagyayo bannayuganda mu ggwanga lya South Africa abasoba mu 560 okubataasa ekibabu oluvannyuma lwa bannansi mu ggwanga eryo okwekomamu ogutaaka ne bafuumula abagwira abaddugavu wakati mu kubalangira nti okumalawo emirimu bo gye bandikoze. Bangi ku bannayuganda bano abazze bakomezebwawo balaganga bwe baliko ebintu byabwe bye baabalekesezza mu ggwanga eryo erya South Africa ne batuuka okukwatamu obwanguwa. Kati olwaleero omubaka wa Bubuulo East John Musira avuddeyo n'asaba gavumenti okulambika ku nsonga y'abannayuganda bano abaafiiriziddwa mu ggwanga eryo erya South Africa. Mutuuze kyangu nnyo singa yayingira eggwanga lyo mu bubi ekisooka mu regionalizing bw'oba omwagadde okusigala eyo, ekyokubiri bw'oba tomwagalayo muteeke mu safe haven, ogende ku embassy yaabwe obabuulire at your own cost, obasitula obaleete oba evacuating bajje eka. Ensi yonna bwetyo bwekola, buli wantu wonna bwetyo bwe bakola, niwankubadde America oba Bungereza oba wa bakola bwe batyo. Tewali etteeka erigamba nti nno mutte. Munyiizizza baddugavu bannammwe nga wano mukolerawo sentiment violent statement. Bannayuganda bagiwulire. Njagala kubeebaza bannayuganda bemuleese 265 kirungi ate bagende ekyankwanzi tubasomese psychologically tubateeke mu mbeera emirimu gye bamajiridde okukola South Africa kati kibeerewo tulabe ekyokukola. Statement eyokubiri enokuva mu parliament. Ono ayogedde ku bantu abattiddwa mu bwegugungo bw'abannansi ba South Africa. Ono ayogedde ku bantu abattiddwa mu bwegugungo bw'abannansi mwagambira okuba nti mwagendedde muno omwana wa muganda we. Okutta mwana wa muganda wange n'asiima omu ku violence ebadde mu South Africa, n'asiima Ronald yagenze ne bakuba omwana ng'omubbi ne bagenda ne bamusuula mu sewage. Muganda w'omukulu ne banne bagezezzaako newankubadde nga bamukubye naye ne batamuleka okuvundira omwo ne bagenda ne bajjayo omulambo. Tuli mu ntegeka tulabe nti nno omulambo gujja, naye ate okujja okusanga kati ndowooza bajja kwokya mwoke omwana wuuno wano mumulabye. Singa byeyongera twandibasabye mu bulungi badde ewaabwe bizinesi zaabwe bazirekere bannayuganda okuziddukanya, bazirekere bannayuganda okuziddukanya. Bo badde ewaabwe naffe tusigale ewaffe, tetujja kufa lwakubanga tetugenze South Africa. Y'omubaka wa Mukono Municipality Betty Namboze awadde bannayuganda amagezi okwewala okugenda mu mawanga ewali ebikolwa by'okusosola. Uganda abali eyo mu South Africa bawerayo miliyoni namba. Njagala gamba bannayuganda nti okudduka okwaffe olw'ebizibu by'ebyobufuzi, olw'ebizibu by'ebyenfuna n'olw'ebizibu by'embeera z'abantu tekujja kumala buzibu. Eyo gye tugenda buli nnaku tujja sosolwanga. Bannayuganda tulina okuyiga okwefungiza tulwanirire eggwanga lyaffe amakula tulibeeremu n'emirembe, kubanga eggwanga lino ddungi nnyo n'okusinga eyo mu mawanga gye tukola ki gye tugenda. Tulina kuyiga kwevaamu tutereeze ensonga y'enfuga wano, governance issue wano yetutawaanya eggwanga lyaffe likole ki litute. Ono era takkiriziganya na kyakukola mbeera y'emu eri mu South Africa ku bannansi b'eggwanga eryo abali kuno. Naffe tukwate wano emiggo tutandike okugoba Abafirika bannaffe, ate nga Abafirika abo baleese kuno emirimu. Wakati gwe bw'ogamba nti no tulwane tuggalewo zibbanka zaabwe kuno, tulwane tuggalewo kampuni zaabwe ez'amasimu, oba ogamba nti tulwane abantu baffe ababadde bakolayo baggwebweko emirimu. N'olwekyo nze ndowooza nti eyo enkola eyabo Mahatma Gandhi yagamba nti bwe tuliddira omuntu akugyemu eriiso naawe n'omugyamu eriiso tulimaliriza ensi yonna efuuse y'abaamuzibe. Tulina kulaba nga tubuulirira bannaffe aba South Africa bakomye eyo enkola, naye nga ate naffe tetuteekwa kukola bwe tutyo. Ngeri gye mumanyi singa agaana nje kurayotinga ku parliament tulina okuteekayo statement ensi emanye ebigenda mu maaso, eggwanga lyaffe limanye ebigenda mu maaso. N'abafudde baveeyo ne social corporate responsibility batuweeyo billion ezitali wansi wa 10
tugende tulusetolinga abaana bano. Buli mwana alina okubeerako ne miliyoni mpozi wadde 5 zibamala. Buli omu abeereko ne miliyoni nga 5 bagende basetolinge lwakubanga ebintu byabwe byonna mubitutte. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.